abayimbi bano olowooza bayinza tugattako ki nambaazi zaabwe? Bwe baba nga basobola otugattako nambaazi zaabwe, manya nti ate era basobola n'okututoolako nambaazi zaffe. Waliwo pulojekiti gye mutannateekako nnyo maaso bannayuganda, bagiyita mu byakira ebbanga. Waliwo firimu gye twalaba gye bayita The Fixer. The Fixer mulimu akasajja akakwana abakazi abafumba abafunyemu obutakkaanya ne babba baabwe. Ng'omusajja bwe wafunangamu obutakkaanya ne mukyalawo naye ng'owulira okyamwagala, ng'osasula akasajja ako ssente kagende katandike okutokota mukyalawo. Kameekinga nga shuwa nti kamusuula mu mukwano kamuwanika mubire. Bwe yamalanga okunywera mu ddobo lyako, ne katandika okumukola buli kasasiro aleetera omukazi ono okukimanya nti nabuuka mu seppiki n'engwa mu kyoto saamanya. Era omukyalo oyo afuna ekirowoozo n'agamba nti wadde Jimmy yali bw'ati, naye ate wano teyatuukawo. Wadde Kayongo yali bw'ati, naye ate wano teyatuukawo. Kyawalirizanga omukazi okudduka ng'agenda ewa bbaawe, kuba aba amaze okufuna ekipimo ekituufu nti abasajja bonna be bamu. Bw'ova ku ono n'ogenda ku mulala, omulala akukola ebisinga oli bye yakukola ewatali yadde kkulumirirwamu. Amanyidde gw'obadde naye osinga, kubanga sitaani gw'omanyi asinga malayika gw'otamanyi. Lwaki nnandazze? Mulaba bino ebigenda mu maaso. Sho y'omuyimbi ono temugenda. Sho y'omuyimbi ono tugisaanyeewo. Birina ekifaananyi kye bisiiga kye mutannateekako nnyo birowoozo. Nti naye bano banaaba batya? Abatulaze ku bukambwe obwenkanidde wano nga tebannakwata buyinza, bwe banaakwata obuyinza banaabeera batya? Nkimanyi bangi mugamba nti ebigenda mu maaso mu ggwanga biwunyirizibwa n'ayina ssenyiga, birabwa n'atatunula, oba bitegeera n'atategeera. Naye teweerabira nti gavumenti yonna ekola sisitimu nga mu bantu 10 eyagalamu omu. Oyo omu agenda gireetera omwendo ogubeera gusigaddeyo mpola mpola. So mu busungu bwaffe ne mu nzannya yaffe twalifuula Museveni ali yaddeko. Lwa nsonga ffe ekyokulwanyisa kyaffe naffe kye kino. Kyokka ate naye ekyokulwanyisa kye ge maanyi, kubanga yali mu gavumenti. Oli bw'akozesa ekyokulwanyisa kye naawe n'okozesa ekikyo, mubeera mwenkanyenkanye era mubeera mufaanaganye. Singa ogenda mu ringi nga gw'ogenza okulwana naye ayina mmundu, nga gw'oyina lumuli, fayiti eyo eba feya kubanga wakkiriza okugiyingiramu. Na bwe kityo naali basabye temukkiriza Museveni kubawanzannya, kubanga bw'azannya ne muzannya muba mumufaananye. Ate nga mu bangi abammwe ajja kufunamu abagamba katugumire ku kyabaddewo, ne bano abajja bakambula babakambuwadde tebannajja. Ate bwe banaamala okujja mu buyinza, okununula eggwanga kye ki? Oba ery'eggwanga kye ki? Eggwanga lisukka ku nsalo ne libeeramu abantu. Abantu kye ki? Abantu y'entegeera. Si mibiri gye gyokka. Wakati mu kununula eggwanga olina okununuliramu n'entegeera z'abantu, kuba waalisoose ne weebuuza
naye muntu kika kyono alaba ebigenda mu maaso ebikyamu mu ggwanga n'asigala nga tatugattirako ddoboozi ate n'asigala nga akyasaidilayininga n'ababikola waalisoose n'ogamba omuntu ono ali nnomo. Mu byetaaga okununulwa temuliimu entegeera ye, kubanga wakati mu kununula eggwanga oba ogenda kukulembera abakwagala n'abatakwagala, oba ogenda kununula abaakulonda n'abataakulonda, kyokka ng'ate oyinza okwesanga ng'abataakulonda be basinga okukwetaaga n'okusinga abaakulonda. Omubuulizi w'enjiri bw'ajja ku kyalo, abasinga okulwanagana naye babeera basamize, naye ate mwattu be batabeera mu ngatto mbulubaale yazibagaana. Be basula nga tebeebasenga ebyawongo bibatawaanya. Be babakeera ku makyanga abaana baabwe nti amayembe g'abanyweddemu omusaayi, naye bw'oba obuwulira enjiri be basinga okukukijjanya, naye ng'ate ekitangaala kyoleese kigenda kusinga kuganyulwa bo oba kugasa bo. Kakati kiri gy'oli ggwe omubuulizi w'enjiri obutapowa bantu bano, kubanga bo y'ensonga lwaki oba wajja. Oba osanga singa byonna byali bitereevu tewaalize, y'ensonga lwaki n'abaamukomerera ku musaalaba yagamba tebamanyi kye bakola, kuba ye yali akimanyi nti ate mu be yasinga okujjirira okutaasa be baali bo. Olaba basobola okuwanika ayagala okubanunula ku musaalaba bamutte, kiba kitegeeza nti ate be basinga okumwetaaga, obwongo bwabwe bwe businga okwetaaga obununuzi. Mu bano abantu be muyita abayimbi, obwongo bwabwe bwe businga okwetaaga obununuzi, era singa bo bakulema okununula tosobola kununula ggwanga. Nkiddamu, singa bo bakulema okununula tosobola kununula ggwanga lwa nsonga struggle. Kati kaalire mu kujja kwaffe tulina be twasanga nga bali mu struggle, abaalokolebwa abo be twaddira mu biki? Mu bigere. Kakati wakati awo nga tukutte akati naffe ak'okulokola, abatulemeredde tetugenda kubatta, tujja kusigala tubabuulirira enjiri y'enkyukakyuka, kubanga singa byali bitereevu tetwalize, oba singa tewaaliwo beetaaga kununulwa kuviirwa ddala ku ndowooza tetwalize. Buli mulembe oba buli mulembe ogw'abannabbi y'ensonga lwaki Katonda yaweereza bannabbi ab'enjawulo. Vugako otuuke w'otuuse, omulala atandikire ku mulembe gwo ng'afunye eggye ly'abakkiriza, okumwongerayo okuleeta abakkiriza abalala. Abaaye abakyagaanya obulokozi tugenda kubatta, oba be basinga okwetaaga okununula n'okusinga eggwanga. Gw'olowooza nti singa Kristo Yesu abaali batakkiriza yagendanga mu bizinensi zaabwe, mu butale bwabwe kwonoona, amasanamu tegaali efuza ensi ne gye buli eno gye tuli, missoni ye yaali gituukiriza. Omutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wakati mu lutabaalo lw'okubunyisa enjiri busiraamu yakulembezanga empisa ng'obukambwe kye kirina okusembayo, obwetowaze nga kye kisooka, kuba yamanya baayagala okununula oba okuyambako okuva mu bubuze
system ebabaddemu ebadde ya bbanga ppanvu nnyo ebadde yabalya. Alina okukozesa obukkakkamu n'okukozesa ebiseera ebingi okubatereeza. Omusumba abuulira enjiri ku nguudo tojja kumusanga. Oba mulokose oba temulokose mulekeeyo mulinga ne kino. Kyokka agantu nojja ogayambe ogabuulirira enjiri gaganye gasinika binnyo. Ogw'omusumba gwakujja kubuulira njiri ogw'okulokoka gubeera gugwo. Era bw'ogaana okulokoka olwaleero enkya ye tekimugaana kukeera kukubuulira ekigambo kya Mukama kubanga ogugwe gubeera gwa kulokola ggwe. Bwe tubeera mu fayiti ekyokulwanyisa ky'omunafu kuyomba oba kwonoona. Y'ensonga lwaki abakyala mu maka buli we bafuna obutakkaanya ne babba baabwe bayonoona bintu. Era omusajja omuganda akugamba nti omukazi ataazimba ebbaawe y'oyo ayonoona ebiki? Ebintu. Olw'okuba munafu. Kyekyo ekyokulwanyisa ky'abeera alinawo. Abaaye ffe ekyokulwanyisa kye tulinawo kya kwonoona bintu. Tuli banafu nnyo ffe abeeyimbye mu Nakyemane ne tumuwangula tuutwo. Tuli mu kumukuba ku international level. Ekyokulwanyisa kye tulinawo kya kwonoona bintu. Nga n'omunafu ekyokulwanyisa kye kuvuma. Gwayomba naye oba gwatakkaanyiza naye. Embaata. Mwanattu y'amaanyi mu binyonyi naye temukimanyi lwa nsonga obba akaana kaayo ne yeefuula etakulabye. Era kamunye eyanguyirwa nnyo okutwala obwana bw'enkoko kubanga buli keekwata enkoko ng'ecacara egimanyiira era ejja emanyi ne kyegenda okuzzaako. Olw'okuba embaata nsirise kamunye teyeemonkoolera ku bwana bwa mbaata kubanga eba temanyi kyegenda kuzzaako. Abayimbi bano bamanyi bwe tubakwata oba baayiga bwe tubakwata. Kyova olaba ssente kakati bazirya kyereru line ze baalyanga beekweka. Ate bagenda kukola ki? Kukuvuma mu biibyo oba biibyo oba biibyo gw'ogende weerire ssente. Kyokka ate awo w'omuvumidde n'okungira n'abantu baleme kujja mu show ye ne bwe baba tebazze. Abeerako ne kyakutoddeko kubanga nabo bayina ababaagalira ddala. Wali omumpembe ng'akozesa nga reference mubalaba abaagala okufuga eggwanga. Mwali soose ne mwebuuza lwaki omulaba akozesezza nnyo abayimbi? Lwa nsonga nti naye eringa enzikiriza. Nti kangeze ekyokulabirako omuyimbi Kikopoli. Kikopoli ayina abawagizi 10. Abawagizi Kikopoli bayina 10. Bw'ona abagamba nti temugenda oyagala mumutoolako numbers alinamu 4 abamwagalira ddala. Abaana bano abamwagalira ddala ajja kuba influencinga nabo bayinfluencinga abalala kubanga obufuzi oba obukulembeze kubeeranga kulyowa myoyo ne bwolokolayo omwoyo gumu mu lunaku gujja kuleetera emyoyo emirala 10. Museveni yakyayibwa era talina kyafiirwa mu kumutoolako kubanga n'amaanyi ge tegali mu buwagizi bwo, naye omwegenderezanga nnyo okukutwala mu lutalo lw'okwetoolako kubanga ye kye yeetaaga si ze numbers tudde
naye gwe bw'anaakuggyako numbers 2 ku 10 z'olina okakasa obeera tolina ky'okukosebwa. Okakasa obeera tolina ky'okosebwa. Abayimbi mubawadde relevance mu lutabaalo olunene lwe tulimu nga bo kye muyinza okubafiiriza eky'amaanyi ennyo kulemesa abantu kugenda mu konsati zaabwe kyokka ng'ate mmwe kye bayinza okubafiiriza ab'amaanyi ennyo eky'amaanyi ennyo kwe kununula eggwanga oba kwe kwonoona kkoozi yammwe efiiriddwamu abantu. Eremaliddemu abantu. Abaana b'abantu mwe bafuukidde baamulekwa. Abakyala mwe bafuukidde bannamwandu. Abazadde mwe bafuukidde bakitagenda. Nga lwaki turisikinga kkoozi yaffe ennene bweti olw'abantu abanoonya emmere ya leero. Kyokka era ne kisiigiramu n'ekifaananyi nti bano baaluuzinga direction. Tebakyamanyi mutuufu gwe balwanyisa. Y'ensonga lwaki mu kaseera kano balinga abali mu mbeera ya ffenna katubifiirwe. Ffenna katubifiirwe. Strategy ya tamuzadde. Asinga amagezi mu bitonde Mungu bye yateeka ku nsi Kabaka Sulemaani. Abakyala bagenda babiri mu maaso g'oba mu lubiri lwe ng'omulamuzi omukulu. Bakayanira mwana wange nange wange. Najja n'eddieni ennyangu. Mwenna muba mukayana mumbuzizza embeteza. Ono bwannyonnyola owulira ye mutuufu. N'ono bwannyonnyola owulira ye mutuufu. Abaayo omwana tumutememu. Buli omu atwaleko oludda. Tamuzadde. Iye! Wakiri ffenna tumufiirwe. Eyalumwa amakkato. Yagamba temutta mwana wange. Wakiri muleke munnange ono amutwale. Weewalanga nnyo mu ggwanga okufuuka tamuzadde n'okuzannyira mu mbeera ya ffenna tubifiirwe. Kubanga muba oyagala okununula mulimu n'abatali ba ludda lwo. Kyokka ate be basinga okukwetaaga. Ne mu biina okununulwa mulimu entegeera yaabwe. Bw'ate ow'entegeera entegeevu olaba otya ekikyamu n'osirika. Kitegeeza ate obwongo bwo bwetaaga nnyo okununulwa n'okusinga ki? Eggwanga lyentaddeko essira okununula. Era singa obwongo bwo bunnema okununula nnyinza okulemererwa okukulembera. Obwongo bw'okozesa mu kununula bufaanagana bw'olikozesa mu kukulembera. Will you tolerate? Tolerate tebaako bunene bwa ky'otololetinga. Atololetinga ekinene ye mutololetinzi. So si ow'ekitono. Ekkuba erigenda mu ggulu ffunda. Naye ate teriyo excuse mu maaso ga Mukama nti lyali ffunda. Ffunda naye ate ndi olina okukwata. Wakati mu kubaako bye twerekereza oba wakati mu bitusoomooza tusobola okubaako bye twerekereza olw'olugendo olunene gye twagala okutuuka. Era bwe tulituukayo tulibeerako ne bye twerekereza. N'omusajja akwana atololetinga kikoddomi kye ekimukuba akasenge buli budde. Mwe mwali mukwanyeeko. Nze nalinako girlfriend bamuyitanga Joan nga nkyali muvubuka muto nga nkwana. Ng'alina lyannyina baliyita Mbogo. Nga linkuba akasenge. Ne nalina kye njagala. Naligumiikiriza. Kubanga nalina olugendo lwe nali njagala okukola ki? Okutuukamu.
tugumiikirize abantu ababi muffe, kubanga gye tugenda mu buyinza tugenda kusangayo ebinene n'ebibi ebisinga bo, ate temubafuula nsonga. Kambabuulire, obuyimbi buno butukozeemu nnyo ssente olwa fiiringi zammwe. Nkiddamu, obuyimbi buno butukozeemu ssente olwa fiiringi zammwe. Kyokka ate abamu bakikola kagenderere. Abamu bakikola kagendere kuba waali soose ne weebuuza promote eyabadde mu State House eggulo oba eggulu, lwaki be bawa ebivvulu? Bayimbi kyaba abasiru abakimanya nti abantu banyiivu sho ne bazitegesa, ate abasiiba mu State House abalya ssente y'omuyiwa omusolo, meaning baba bamanyi kye muzzaako. Temugenda mu show ya gundi, temugenda mu show ya gundi, abantu abo baatulyamu ddenkwe, meaning nti ono omuyimbi ne kyanoonya si be bantu, kuba ne ssente oluusi abeera yasasuddwa dda. Wabula Museveni abakozesanga akapande okusiigirako ekifaananyi, mulabe abaagala okufuga eggwanga. Mwewalanga nnyo okukola ebitaayambe. Omuntu akola ebitaayambe afaana n'omuyizzi w'enkima. Abayizzi b'enkima nze bansanyusanga oba bakyaziyigga, nga bayigga ne batuuyana ne batuuyana, bwe bamala nga tebasobola kugiryamba n'obabuuza mubadde mutuuyanira ki? Singa abantu bagaana okugenda mu kivvulu oba ekya vinka oba ekyani, kitusembezaako watyawa ku buyinza bwaffe bwe tunoonya. Era gwe obeera ota satisfied mu results y'ensigo gy'osize. Kikukakkanya kitya? Era obukakkamu obwo bwe kikuwadde buleeta ki? Bwe kiba kikukakkanyiza kitegeeza obeera ozannye mu mbeera ya ffenna tubifiirwe, tagenda tutuusa mu buyinza. Kubanga ne bwe tuba tubutuuseemu si gwe tugenda okukozesa, obukulembeze bumira obulumi. Buli munnayuganda leero mwene enkyukakyuka oli Kyagulanyi, oli mukulembeza wooli, era yambako Kyagulanyi mu kukulembera. Kyokola kyonna ng'olaba nti kitoola kumanya tewaliiwo agenda kukola, kigattako. Ekintu kyonna kyokola nga tekirina results zikusenvula, manya kyonoona obudde. Kyokka ate kirina ebyokunnyonnyolera, awo w'omalidde okukikola waliwo agenda okukutunuzaamu emmundu mu balabe nno. Then nno olyokodde naye mmwe temulaba bigenda mu maaso mu ggwanga. Mmwe kiki mutalaba ku bigenda mu maaso mu ggwanga? Muli baana bato. Olwo oyonoona obudde, kuba n'okunnyonnyolako okutamatiza nga n'oli bwannyonnyola tunange mba nnoonya kaakulya, mazima ddala nanze, kyokka siri nzekka. Mulimu abakyala abatundira kasooli mu bivvulu ebyo, mulimu abantu abookya obunyama mu bivvulu ebyo. Ajja kukusuuza ababiri. Kitegeeza obeera toyamba era obeera togattako. Wakati mu ntabaalo zonna n'egy'ekinaana ensiko abantu baasigala balima. Abantu baasigala balima kuba olubuto do tebalusibira. Ne mbe twagala okununula mulimu n'abatatukkiririzaamu, ate nga be basinga okwetaaga obununuzi olaba tebakkiriza nti beetaaga okununulwa. Omulwadde asinga si oyo akkiriza okumujjanjaba kuba ye aba ategedde obuzibu bwe, naye omulwadde asinga yoyo atayagala kumujjanjaba nga ate mulwadde, naye ate tebattamutte.
tebatta muki mutte. So mwegenderezanga nnyo dictatorship eyina enzannya yaayo, but technically oyinza okuba nga gwe wennyini gwasuula kkoozi ng'olowooza otereeza kkoozi. Era kambabuulire, dictatorship ezisinga zikozesa feelings zammwe z'okwenyweza. Dictatorship ezisinga zikozesa feelings zammwe z'okwenyweza. Temulaba ne project eyabaluseewo? Okolera wa tuyike mu comment section ya company yo tujja kuzza nga akuga come to daddy. Ekinyonyi kikonkona muti nabagamba tekikuba mu mutuli mu muti olunaku lumu, kikwata mpola mpola. Buno obwana bwe mulabanga obuli nothing, bunkuba kyeyo bukadaama simanya bubalista biki. Awo wakati watubuzindira omwana najja n'agamba byonna mubikole, naye temugenda mu comment section ya company yange muleke mulowooza nti abatakuyisa olowooza mbu yali abatidde buti. Yali abayita. Ani yamutuma abayite? Era lwaki bwe yamala okubayita results zonna ezaavaamu ne barespondinga? Buntu butono nnyo, obutego butono nnyo bwe tugwagwamu naye nga tetumanyi nti tuli mu bbogwamu. Dr. Besigye kulonda kwa 2011 mwenna manyira ontagenda fuga ggwanga mirembe n'emirembe amiina. Kasita yakwata layini za MTN n'azoocha naawedde bamuzannyidde ku feeling n'alugwamu. It's like omuntu akwesokyako omukube osatisfying appetite yo naye nga omukubidde waliwo kamera ng'ebigenda okuddirira biralamu. Besigye bwe yayita bannamawulire ng'agenda okwokya layini za kampani ya MTN nti ziyambyeko dictator okumukuumira mu buyinza, namanyi ono tagenda kukulembera ku ggwanga kubanga mu buli nsi waliyo abagaba obuyinza. Abagaba obuyinza be bannannyini makampani ago. Bannange nkiddamu era nakibagambako ne gye buvuddeko. Wakati mu kunoonya eggwanga amaanyi g'abantu kye kisooka. Naye ate bw'eba mmotoka eriyo ekisumuluzo electoral college. Baani abagaba obuyinza? Olaba ne America gye batulimba mbu balina democracy. Clinton yabulya 2016 Hillary. Naye abakugu b'ensi ne baga wadde owangudde tuwadde ono. Kakati bano bayintalekityo b'eggwanga oba abeeyita bayintalekityo b'eggwanga mwebali mu buli nsi. Abaga ono tumuwe, ono tetumuwa, ate bakulaba oyo kya layini za simu kaadi zaabwe eggwanga gwe toliryo ky'olw'obusungu oba kubikususseeko mu byoyokya mulimu ssente zaabwe. Eyo tesiti esooka n'agigwa. Kati ku mulembe gwaffe guno ffe abanyiivu ffe twokya bizinensi. Waliwo ajja okugamba ekyo naffe kyekyokulwanyisa kyaffe kye tusobola okukozesa wakati mu kunyigirizibwa tuli batuufu. Naye bwe kiba nga kyekyokulwanyisa kyaffe era nga tukijjeeyo tulwanagane n'ow'emmundu omutemu, olwo olulwana luba feya kubanga tewaluganye. Okubanga oleeta ekyokulwanyisa ekitemu ekitono ekigenda okulwanagana n'emmundu be bakuttira mu lulwana tobaako na gy'owaaba kubanga naawe okozesezza ekyokulwanyisa kyo. So tulekeraawo okuyamba ku Museveni mu pulojekiti ye gy'alimu gye bayita mu byakira ebbanga oba pulojekiti ye gy'alimu kitemubuukanga essigiri. Temubuukanga mu ntamu ate ne mugwira ddala mu kyoto. Mulowooza lwaki oli yagamba nti protect the gainees
Nagwe mubala kwe yali atambulira luno. Kati bwakutega vinka oba Lydia Jasmine n'abitaxi ne bategeka ekivvulu n'okikuba oba owadde Lydia Jasmine ensonga ey'okuprotectinga the gayness n'abamukkiririzaamu. Nabagambye eno cult music industry nayo nzikiriza. Omuyimbi aba musumba n'endiga ze bw'omulumba osobola omusuulamu mu ndiga ze, naye ate naawe mu ndiga zo asobola okukusuuza but at the end of the day ye talina kigendererwa kubanga ne wakati mu kusumba yasasuddwa asumbe. Balanga omulabewo kyafiirwa, naawe ki ky'okola ki ky'ofiirwa. Ekirala ennwana ez'omu pabuliiki z'abatali bakugu. Nze nsobola okukulwanyisa nga sikutteeko nga tewali nandabyeko mu kamera nti nkulwana. Era nsobola okukuba ekigo nga sikukutteeko. Kambabuulire, weewalanga nnyo okufaanana ekizibu. Nga wakati mu fayiti bwejja ne baba ggwe gwe bakozeeko olutalo oba obulumbaganyi, ng'abantu we bakuŋŋaana kiwunzika basonga mu ggwoyo. Ne bw'obanga ggwe kizibu kweka, tuyige okulwaniranga munda. Si buli kimu nti ku midiya, kubanga waliwo abantu abaafiirwa ebyabwe, abaayavuwala miriro gino egy'olutatadde, ababbi baababba. Kati gwe mu mbeera yonna mw'ojjira temugenda woono, ojja kusiukusa obusimo bw'abamu. Nkugambye gw'olwana naye ye talina kyakufiirwa, gw'ayina ekyokufiirwa. Mu nsiko ey'egyekinaana gundi oyo Dr. Obote bwe baayita enteesaganya Moi ye yaziyita ku muliraano e Nairobi. Bwe baziyita abamawulire ne batuukirya Museveni ku peace talk ezo. Manyi bwe yamuddamu, ngenda kkayitakka kuba kaalikka. Kasajja kaabaddamu ne kamugamba, if Dr. Obote think that he can cheapen this war into just a talks, it's okay. If Dr. Obote think that he can cheapen this war into just peace talks, it's okay. Abaganye. Ngate public agira sinze kizibu, abaganye mu bagezi, si mu bafala. Bwe batyo be balwana. Olinawo engeri esobola okulemesa abantu okugenda mu kivvulu nga tozze butereevu. Temugenda mu kivvulu kyono, temugenda kubanga olufudde oluyimba, lufuusa olwa bulijjo. Kale twebuuza ate bwe bagenda mbu wanafuwa, kuba oba weetaddeko ekisonga buli ludda kikusala. Bwe batagenda mubalabye, bwe bagenda wanafuwa. Kyokka nga ate waliyo engeri nnyingi. Nze ze nsobola okulwanagana n'omuyimbi gwe nga tosobola kuziraba, ate ne nkwavuwaza completely, naye nga mu public soonoonese. Nyiza n'okuwa akalango naye nga saagala bagende, era nga mu nteekateeka zange mu bijinji byenkuteze munda ne boona abinnyonnyola public gwe ne boona abo bitegedde nga kizibu ojjima yakuwa n'akalanga abantu temusiima. Kale kyetaagisa okuba omukugu ekimala okumanya nti olumbe lw'eŋŋenda okujjanjaba lwakukalira ndusaze ntya.
ndusaze ntya kuba mu beweetaaga okununula nabo mwebali era ne bw'olijja bajja kubeeramu. Tugenda kuwangaala tutya nabo era tugenda kubeera tutya nabo. Dakisi bw'alaba embete zeeno musajja wattu agezaako asiiga ekifaananyi temulina bye mwonoona. Ekyaddirira bambi musajja wattu ne mu konsati n'atagenda. Okugendako si kwe kwali kulaga nti tukkiriziganyizza naye era obutagenda bwo si bwe bulaga nti tumuwalana. So projekiti ya Mubyakira ebbanga temugibuukira. Projekiti ya Muyaddeyaddeko ng'omubi omweru temugibuukira. Abamu babayita babifikisa. Kyova olaba bemulaba mu State House ate abayimbi be bawa ebifulu nti gundi ntegeka. Kitegeeza batuyita we batwagala kubanga bo kye beetaaga si be bantu kuba tebakyafugisa bantu. Naye ate ggwe kye weetaaga be bantu. Kitegeeza basobola okutoolako abantu. Ekitwaza omuyimbi gyonnyimbiremu Ameriya abalala balungi nayo nawulidde nno beerangira ebikekenike. Kakati ekinsa omuyimbi mu nnabyabufuzi nnyimbirayo akayimba oba tambula nange onsikira abantu. Ekyo ekikusikira abantu oba ekikuwa ku numbers manya kisobola n'ozzannyirako muzizo. Gitaputenga bw'oyagala anti mulinda n'embaabi ne mujja omwo